mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero waliwo munnaffe wambuuzizza nti omuntu alina omudibo omulabira ku ki? Omuntu alina omudibo ebiseera ebisinga osobola okulaba n'omanya nti omuntu oyo alina omudibo nti oba alina obuzibu kale obw'okubeera ng'ebintu bye tebitambula, ebintu bye bidiba yennyini ng'adiba mu nsonga ezo ez'obufumbo. N'olwekyo kyangu nnyo okulaba omuntu n'omanya nti omuntu oyo alina omudibo, oba osobola okweraba n'omanya nti kirabika eky'amazima ndiko ekitali kituufu. Ekisooka, omudibo osobola okugulabira ku mulimu gw'obeera okola, oba osobola okulaba omuntu oyo ng'alina omulimu gw'akola n'olaba ng'ebintu bye eky'amazima tebitambula gwe birina kutambula, oba ye buli waabeerawo ng'ebintu tebitambula, ebintu nga bidiba naye nga w'okyusamu n'olekawo omulala ate nga bitambula. Ebiseera ebisinga omuntu oyo aba n'ekyo kye bayita omudibo, kwegamba ye ebintu bye biba birina kudiba, biba tebitambula. N'olwekyo kyangu nnyo okulaba omuntu oyo n'omanya nti omuntu ono aliko omudibo. Singa obeera mu kigenderera nnyo obeera osobola okukiraba. N'olwekyo omudibo osobola okugulabira ku bintu ebyo by'obeera okola n'omanya nti oliko omudibo. N'ekirala osobola okweraba naddala mu abakyala nammwe abaami muba nakyo, n'olaba ng'ekyamazima ofuna omusajja olukuzaalamu ng'akuddukako, n'ofuna omulala n'akuzaalamu naye n'akuddukako, naye ng'olaba banno bufuna omusajja amuteekerawo mu maka n'abeerawo ne bawangaala nga bali bonna, naye nga gwe byagaana. Ebiseera ebisinga ekyo kye bayita omudibo. Obeerako omudibo ogwo ogw'enjawulo ogukulemesa okubeera mu bufumbo, oweza buweza baana naye nga buli mwana na taata we. Ebiseera ebisinga ogwo gwe bayita omudibo. Ekintu ekyo singa mukitunuulira nnyo abakyala mukirina nnyo. Gw'okanya kugamba nti taata w'ono yannemerera n'agenda n'ofuna omulala naye n'akola bw'atyo, n'omulala naye n'akola bw'atyo. Ebiseera ebisinga abasajja obeera obafuna naye nga bakulekawo, ng'obeera wakuzaalamu buzaazi ng'abasajja badduka. Ebiseera ebisinga ogwo gwe bayita omudibo, obeera waddiba. Ate era n'abalala ye asobola okubeerawo ng'ekyamazima tafuna basajja bamukwana, ye ng'abeerawo bw'atyo nga tafuna basajja bamukwana era ng'ebyabasajja yabivaako. Abo nabo mwebali ng'aliko omudibo ogwo gumutambulirako. Ate era n'abalala abakyala osobola obbasanga nga ye akulaganga ebyabasajja by'ataliiko, ye nga tabiriiko, ng'aliko ogwo omuzimu ogwo ogutamwagaza basajja. Ebiseera ebisinga era nammwe muba muliko omudibo. N'olwekyo kikulu nnyo omwoyo ogwo okubeera ng'ogweggyako, okubeera ng'ogulwanisa gubeere nga kukuvaako ogw'omudibo. Omwoyo ogwo ennwanyisa gy'olina okugulwanyisaamu, osobola okugulwanyisa ng'osaba, naye n'ofuba okulaba ng'osabira ddala kuba emyoyo egyo tegiba myangu. Ebiseera ebisinga osobola okugusanga nga guviira ddala mu kika ewammwe. Ogwo gwe bayita omwoyo ogw'omudibo. Nga gw'oliko omudibo ogw'amaanyi gusobola okuviira ddala eno wansi ewammwe. N'olwekyo bw'oba oli musabi kikulu nnyo beera ng'osabira ddala nnyo n'amaanyi, kijja kuba kikuvaako ekyoyo ekyo ekibi kye tuyita eky'omudibo. N'ekirala osobola n'okunaaba ne ku ddagala erisobola okubeera nga likuggyako ekyo ekiba kikumazeeko emirembe kye tuyita eky'omudibo. Osobola okunaaba ku ddagala ery'enjawulo. Eddagala eryo tubiyita ekyogo ekyambulula n'ekyogo eky'emikisa. Kikulu nnyo osobola okubeera ng'obifuna n'obeera ng'onaabako. Kati eddagala eryo bw'oba onaaba era oyogera nga weegobako ekyo ekikumazeeko emirembe. Mu ddagala eryo mubaamu akambula ogamba nti kano kambula kanyambululeko omudibo, kano kambula kanyambululeko omudibo, gano mazzi ga mukoka gankokooleko omudibo guno gumazeeko emirembe, gano mazzi ga mukoka gankokooleko omudibo guno gumazeeko emirembe, luno lukandwa lunkanduleko omudibo guno gumazeeko emirembe, olukandwa lunkanduleko omudibo guno kazunzanju kyaguzunze ng'aguzza gye gwava, ogambe nti kano keeyeeyo kanjereko omudibo,
kano keeyeeyo kanjereko omudiibo kazunza nnyo kyaguzunze ng'aguzza gye gwava. Bw'otyo ddagala lingi libeera mu kyogo ekyo ky'oba olina okunaaba nga weekubako ebyo ebyenjawulo. Kati ng'omudiibo ogwo gusobola okuvaako bulungi nnyo ng'obadde onaabye eddagala eryo ery'enjawulo, naddala lye tutera okuyita ebyogo, ekyogo ekyambuula wamu n'ekyemikisa. Kyekyo kye njagadde okubeera nga nkubuulira gwambuuzizza ekibuuzo ekyo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077773734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.